Life in Christ ye YouTube channel gwatana subscribinga obanga oli mupya wano nkusaba soko subscribinge otekeko notification bell so that you don't miss our videos. Jetuba tutekayo bwabat ogenda kubogetinga notified oberenga ogiraba nga tolekebwa mabega ate oyogereko naffe. Teka comment yo mu comment section wansawo oboyagala oyina kyayagala okuyisizaawo oyina kyayagala okutugamba kyonna kiteke mu comment section tugenda kubanga tukiyitamu era tuberenga tukikukolera. Onakola leero nkuletedde senior pastor wali ku Fojim nga ye pastor Muwanguzi Buyungu Joseph yegemanyage era nga y'omu ku basumba ab'Emutundwe Christian Fellowship. Pastor Tom Grabe yesigisa akatuuti ono waalinya katuuti mukwano toyagala aveeko alina ebigambo ebinyuma ebisomesa ebiyigiriza era abantu bamwagala bamwaniriza ne bamwagala paka nakati kuba balaba ng'omusingi gwaliko gwa bwa Kristo okitegeera so nga imanyi nti buli mwabera ne gyenvuddeewe Pastor Buyungu naye atunyumirizaako olunaku lwe yasinkana ex we alina gyenvuddeewe of course buli omwe alina gyenvuddeewe ono yasinkana ex we yamusinkana no ku church kali no ex nga akyalowooza biri ebyedda naye ex mwewumuze buli muntu abeera ne gye yayita naye ate wabeera ne waali kati that's what matters kyekimataringa kyoba oli kati ex we mulabe be yamukola lwaki mwogera nga waali era kyosinga okufaako bwe bubaka buno bwazze olunaku lwaliro kuba buzimbiddeko eyo story naye alina kyayagala okubanga akuyigiriza sigenda mwogerera kubanga waali kati nkusaba obeere nga owuliriza olabe ex kyeyeekola ng'asanze Pastor Buyungu. Nabawaako wano obujulizi nali mutundu eyo wabeerawo omuwala former girlfriend wadda nze ebyange emibanyumiza naye mwe temunyumiza byammwe. Haleluya. Mbandi awo akubye essimu ng'atuuka ku kyaki Mutundwe nva okuweereza ng'amusangayo atudde ng'ajja n'agamba bannaye mwana ggwe nga wakula nga wakyuka ng'era nakyuka biseera bye yandabiramu nkyalina kaccano o nga nina kaccano o ate kalimu aka VVV naye nga ndi mu birala nnyumya emboozi ng'omuntu ye yajjira mu kifaananyi kirala era bwe twamaliriza bwe tuti ne mugamba nga ngenda kuweereza nina gye ndaga ne mugamba kankwerekereko osobola okugenda naye wano bubanga oyagala wano wensabira obulokoka ddi ne tuyogera emboozi kati ebyekirokole bwe namubulyanga ebyekirokole yabitwalanga bw'atyo tutuuka okutambula mumuwerekera nga bw'ayogera jangu wano wamma gwe nkulagendaga abantu. Edda bwe twalinga tunyumya yankubanga kanyindo kyokka gwe kati tutambula tugenda tukkirira tuveemu tule tukkira bwe tuti abiriko kye twali tunyumya bayaseka ki naŋŋamba kyokka gwe naakuba akanyindo nempulya neesisiwala bwe nti naŋŋamba nga weekanze nemugamba ebyo tebikyakola ebyesittaza kubanga abandaba nze ndi musumba nalokoka ate gwe oli mu bikadde biri ebyo bya sitaani ebyanyumanga alowooza byanyumanga kati nga tebikyakola bitya munyenyeeko munno mugambe ate gwe bakola batya. Ebirala byongerezebwengako bwongerezebwa naye asooka ye Mukama Katonda. Ate tokikubira engalo naye kikugambye ebirala byongerezebweko bwongerezebwa naye asooka yaani Mukama Katonda. Ne famire erimu Mukama Katonda yanjawulo n'etaliimu Katonda. Genda ng'okitunuulira bw'olaba abantu abazaaliddwa mu mbala nga abantu baali bazadde baabwe batya Katonda n'abaana baabwe babeera banjawulo. Olabe ne famire nga temanyi Katonda nayo bweri. Kuliramu ekyobwa Katonda kikulenga ensigo mu bulamu bwo n'abaana bo babeeremu ekyobwa Katonda. Sitaani takikubbamu. Bw'oba ova ewaka abaana bonna bambazi bajje basabe lwaki bakome mu kkubo baddeyo naye nga gwe bajjeeyo ewaka ne gwe n'oyambala n'ojja okuŋŋaana abaana n'obaleka ku TV ne babeera ku TV ne bagiraba ne bakola batya gwe n'oddayo ne bagamba kulikayo tuvuddeyo bigenze bitya bigenze bulungi nammwe mugenze mutya tulabye firimu ne bawummula oluwummula lulamba balubaddemu tebalinnyeeko mu kkanisa
ng'ate gwe mukulembeze waabwe gwe batwala. Bakwate bonna. Nze ne waba mukozi mbayina ewaka abakozi. Wakiri mbawanyisa nti omu agenda ku Sande eno omulala ajje ku Sande endala. Oli agende bw'ati, oli agende bw'ati. Ku Sande twali wano tuleetayo omwana mulenzi. N'ayatula ne Yesu n'alokokera naddala wano. Naye nga tubeera naye ewaka. Ajjeko gy'osabira. Katonda ayinza omukozesa. N'akukansolinga. N'agamba eri baagaana okuvuma ng'otuvumaavuma nnyo. Oyinza okuba ng'ojja naye ng'ekigambo tokikwata. Aleluya. Ye Katonda n'amuleeta n'akikola atya? N'akikwata. Gamba ayi Mukama. Gamba ayi Mukama. Ompe enjala n'ennyonta ey'okunoonyanga, ey'okusabanga, ey'okusiibanga. Omukono gwo ogw'amaanyi gubeere wamu nange. Kubera ko Yesu affe engalo ez'amaanyi. Ekira Sitaani kyakola ekyo njagala Mukama akikusumulire mu ddala. Ajeeta mu kye bayita mu kkanisa ya Kristo, agenda atwawula mu kye bayita okwagala okwalemufu okw'amazima kugende nga kuvaamu. Abantu abasinga tebalina kwagala eri bannaabwe kw'amazima, balina bunnanfuusi. Ekyo Sitaani yakikozesanga nnyo mu Bafalisaayo. Bajjanga ku nkuŋŋaana za Yesu nga balinga abazze okulya ekigambo kya Katonda, kumbe basala bukodyo bwa kumukwata. Kati mu kkanisa mugolokoseemu kye bayita bunnanfuusi. Omulimu gwa Mukama guganye okutambula obulungi kubanga abantu tebalina mazima ga kwagala eri bannaabwe. Balina bukyayi. Genda ng'okitunuulira. Katonda abadde atuwadde omukisa ng'abalokole. Pulogulaamu ku zirediyo ne tuzifuna. Naye omuntu akwata pulogulaamu nnamba n'awalakata kkanisa ya munne nga gyakuba. Oli n'akwata akatuuti nga kano n'abuulira enjiri abantu bategese kubuulira n'avuma buvumi muntu. Kama yase tetukyalina kwagala kuli okulumirirwa. Kwaya n'ebeeraawo ng'eyimba, tugiraba wano kuyimba naye nga buli omu alina ekintu kyalina ku munne. Kama yase obwo bwe buntu Sitaani bwagenda ng'ateekamu. Njala Mukama gwa kusumulula olwaleero ateekewo ekisa kya Katonda akusumululire ddala. Enjagala ekikoligo ky'ebyenfuna Mukama akyambula olwaleero. Gala emikono gyo woti waggulu. Gamba ayi Mukama, zino engalo zange ziteeka okukwata omukisa gwange, teeka okukwata ssente zange. Zino engalo zange olwaleero njagala amafuta agaleeta ssente, agaleeta ebikozesebwa. Nziteeka okuzimba, teeka okukola bizinensi, teeka okukola ebintu eby'amaanyi. Njagala mukisa mu ngalo zange mu linnya lya Yesu, kubera Yesu affe engalo ez'amaanyi. So waliwo ekintu kye njagala Mukama akutule okutandika kati olwaleero. Ekinnuma ku mutima gwange guno, mmanyi waliwo abantu abamu bekinnumira nga famire yammwe ekuŋŋaanye ne babeerako bye boogera ne bebasonda nga gwewo tebakyasaayo nakuwuliriza n'akamu nga balaba tolina ky'olina. Njagala Mukama akikomye olwaleero. Mu mafuta ga leero ebirala byonna binajja, naye njagala Mukama kana akinkolera eri abantu bano nga wootuula teoyina, nga ne bw'oyagala weenyola obeereko ky'okola nga tewali. Njagala Mukama olwaleero akutaggululeko ekikoligo ekyo.